Aya bas embeera nga bwe yatambudde ku lunaku lwabadde lwa mukaaga twabadde ku summit awo ekyengera endongo y'ebinyenyanya bwe yasobodde okuba ate nga ekomekkerezebwa enteekateeka eno yateekebwa bannaffe aba Stream Live Avenue Bazira Tone ng'alagako abawagizi be ne Suna Beni nga bategeeza byonna wano nno omulundi guno basobodde okuba ate nga bawadde platform ba DJ ab'enjawulo naye baafunye n'ebirabo ne babitwala era ba DJ nga basobodde okuba ate nga bawangudde ngenda bakutegeezaako omukolo guno bayimbi bangi nnyo ekivulu kino tekubaako bayimbi tebalanga wadde muyimbi ku posta Bazira baba bategesa abayekka ne Suna abayekka kati abayimbi ayagadde yajja olw'amasannyalaze abayimbi bangi bajja Fred Seremba ono nno yava na mutuwa omukulu ono yava na mutuwa yali mu Masaka naye najja ekyengera n'akuba kitegeeza nti endongo naye abasajja yakkiriza Samatiansu Walukagga yaliwo meya w'ekyengera Abudumulasi yajja n'akuba omukunja atasera Ziza Bafana da agent nkugambye abayimbi abaali wali n'abamu babagaana bugaanyi kubanga abantu bo baali bagamba baagala ndongo naye nga abayimbi bo baali bangi ekirala ekyaliwo comedian bamuyita Dr. T. Amale omukulu ono baamukuba obucupa era abawagizi olw'ensonga nti omukulu yajjira mu kayimba waliwo akayimba ka Bobi Wine bagamba tuliyambala engule ke baamukubira najja nako yali yambadde ovalo yali yambadde ekiovalo ekimyufu nga zaalaga abantu nti oba wa people power wa Nuupu abawagizi ne bamugamba lwaki weerimbika lwaki olimba abantu nti oli wa Nuupu ate nga si bwe kiri obucupa awo ne butandika MC Maswanku n'agezaako okubakkakkanya naye nga bamukuba obucupa era Dr. T. Amale ku siteegi n'adduka buddusi olw'ensonga yagamba ekiddirira ennenge yamukubisa ensonga yamukubisa kwerimbika nga yajjanga bw'ayogera ku mitimbagano ndoozi yali amanyi byayogera ku mitimbagano abazze nti bakyalo naye nga babimanyi enteekateeka eyo n'etambula bw'etyo obucupa ye Dr. T. Amale bamukuba obucupa nakkiriza kati nno competition nga bwe zasobola okuba ate nga zitambula ba DJ bangi nnyo abasobola okuba ate nga bavuganya bajja ne balagako engeri gye bakubamu ebyuma byabwe wabula nga ba DJ omulundi guno abasinga era abawanguzi bafunye ebyenjawulo wano nno gw'obanga oli DJ nga bonna bategeeza ba DJ abasinga basobola okuba ate nga bajja baali bangi nnyo ba DJ 40 bajja ne bavuganya nga baagala nti baagala okuwangula ebirabo naye balonzeeko abasinga kati waliwo gwe bayita DJ Serugo ayina erinnya lyeyita omuswanyuzi yategeezezza nti akubira mu kibuga Masaka ne Butambala eyo gy'ava yafunye laptop ne Pioneer obali bayita ejjinja obali bayita controller amayinja ago yabadde talina na kirooto kigula jjinja ejjinja li miliyoni nga 7 lyafunye nafuna ne laptop i7 laptop eyo y'amaanyi ne laptop gyebadde ayina omulenzi ng'agamba amaze naye omwaka naye ng'ogikanika DJ Serugo n'awangula yakutte ekyokubadde Engineer Kalim yakutte kyakubiri ava ku New Vegas Sound eva Kabale Bugonza awo yakutte ekyokusatu bamuyita DJ Ken ava nabanziza erinnya ly'ensumbu omunenga nga akolera ku sound bagita MB Mobile Sound yafunye laptop ne Engineer Kalim nafuta laptop waliwo bamuyita Kalungi Abud ono no TikToker abatera okumugobera ku TikTok omukulu oyo bamuwadde laptop nga bamwemaza okulanga ate gwe basembeddeko gwe bayita DJ Seba nkakasa mu Uganda saagala nkulimbe DJ Seba y'omu ku ba DJ abasinga okuba remix ezitunze ebinyanyanyanya era bamusiimye olw'okuba nga yakola kyanjawulo nnyo n'atambula nabo ebbanga n'ebbanga DJ Seba abamutegeera era gweoba onoonya ba DJ bonna gwe mubuuze DJ Seba omumanyi kati DJ Seba oyo bamutikkira nti bino si byakujubisa gwe wulira twagana naye Masaka mubadde mumulaba ebbanga lyonna era n'endongo emugiwulira mugidikira siwewaawo buli alandikize ku nsonga ndongo Seba kulabota mukono mu bbanga nokubeera omushaba twagala olondeko kimu kyoyagala okutwala kifuuke kikyo sokosaana kuletulayo tetuwakapa mu kutiya kofa yosanuku namu
alafu alegenzi fukukebera kweli kale oti batulabire ye DJ Seba bamugambye soko ogikebere n'agamba basajja mwembesiga temuyinza kumpa kitakola n'agamba sijja giteekako DJ Seba ne bagimutikira yasinga okuba zi remix yasinga okuba ebinyanyanyanya oba obaddeyo be basiimye be bano eyawangudde omukulu bamuyita DJ Serugo yabadde bw'ati twagala kumuwa byombi biki wabeera wabyawo zengalo zamanyi zempulirae kati leta era yanamba emu yanjawulomu kale matata mwegababeera babe ebidongo kompyuta obadde olina mbadde ninayo amaanyi goyogeza ngaobadde ngaalina nga ye obanga mugigabana kuba kati bye mubeeramu tubimanyi nayange naye nga badiriddeko nnyo yaddemu omwaka erabe myaka kale isaano kuleeyo koza tugambye okubirawa kubira Masaka naye nga mbeera Butambala kale watuufu oliwawa tukuziikawa ndiwe Butambala na Butambala koza ekwani Serugo omuswanyuzi Serugo omuswanyuzi kale obadde olina ejjinja cuku mutukubireko ku ngalo ez'amaanyi mugalengera mugabanike bagalengere mubirengera ebyo byatusumbuwa okufuna naffe bwe twalinga Serugo ono tetwali nawo bambazirato ne basuuna bbeeni bayinza bitusakira ne babituwa kitegeeza bambazirato ne basuuna bbeeni mwakubire ku ngalo ez'amaanyi embeera bwe yabadde bwetyo nno ng'aba DJ bafuna ebyuma ebyokukozesa gwe DJ Serugo Engineer Kalim naye yasobodde okuba ate ng'asiima eno laputopu mpya naki bino mu lulimi lwaffe olw'endongo tuziyita zikontrola sibajjinja Engineer Kalim bino ebintu biri wano bibiri njagala otwaleko kimu ku ebyo bibiri totwala byombi twalako kimu kuli ekintu kimugamba maama laba bwe yeetegereza laba bwe yeetegereza lwaki laputopu naki lwaki olute laputopu yebadde nina yafa naye nga kakayinja okalina nabasai nze mulabye kati sooka osaalukule laputopu eyo tuyinza okuwa kapa mu kutiya kitegeeza mpya maki gitegeku aya basi embeera bwe yatambudde bwetyo nga ba DJ bafuna ebirabo byabwe omukulu bamuyita Kalungi Abudu ali ku TikTok naye bamuwadde laptop omanyi gino emirimu gye tukola tugikola n'abantu bangi kati kinjagala okukola ndi mukigolerawo ondaba ngamaga Kalungi Abudu jangu bambi Kalungi Abudu ono alina ebintu byakola era nze ku bintu byo byakola nkona komentingako mu ngeri y'obusaakirizi naye lwana gwe oba bwe mbaawo okusasula osaana ssente mmeka simubiraba omuvubuka ono alina ebintu byakola simanyi mirimo gyakola simanyi mirimo gye yakola ebikomo byaffe biriwaye yambala omulimu oyo bizinesi eyaawo kati Kalungi nze simanyi mulimu gwokolera saagala kumanya laputopu ono gitwale obaogigaba obaogitunda gwolaba gitwale aya oyo naye yagifunye endongo ne zikuba embeera basobodde okuba ate ng'etambula bangi nnyo ababaddewo bannamawulire ab'amaanyi ba DJ ab'amaanyi bonna basobodde okuba ate nga babaddewo kati nno akadde kano tugambe nti endongo y'ebinyaya yekyafuga eggwanga Uganda olw'ensonga limu liri bweti ensonga eryemu bweti ab'ebinyanyanya atimba omu tateekako muyimbi wadde n'omu kati ba DJ abala kye beebuuza obusajja buno bukikola kitya kitegeera kati ensonga ne zaawukanamu ababaddewo ne DJ Masuka ate yakubuzeewo DJ Muteesa Pulo mulwawo okumuwulira ng'ayogera naye kyabadde bwe kiti tukyalemesako ekigere ate sente ze mutuwale tuzoonoona okitegedde tukyatunulikikako mwaka ku mwaka baliwo abannamasaka bali wano baliwo abava ekyotera baliwo abannalwengo banange muli bakabi mwebale nnyo mwebali eddala ku boxing day tubalize ku Masiko Rwanda Beach Muteesa Pulo weewaawo kyemuli mwebale kuwagira mwebalire eddala kyakabi nnyo mulawulira kufumu yonna
kumacha nega mujukeke olunaku olw'omukaaga tukkirira ku ambiyansi olwaba amaliriza tuwagire Muteesa Pulo ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera mu club ambiyansi era ffenna tukkirira club ambiyansi. Aya basi embeera bwebadde bwetyo DJ Muteesa Pulo DJ Masiko bonna babadde Nobert Events eyategese Regi yabaddewo nkugambye nti Ketu ne Homeland ne Wajjayo Sounds ezakubye ano nno kitegeeza nti ekibuga Kampala endongozi Masaka zikiwambidde ddala. Muyinza okwebuuza nti ate babadde balwana okulangirira omusajja ono sooka owulire bwe kyabadde. Gavumenti mbaziira lwaki omunyigiriza fe abantu obayita wedda babulize obayita wamme mujje otyo oyo abanika ava ku kinana mu munanga katonyezeemu sentinary radio Masaka naki omutala emikono ebiri mu bbanga abanike musajja wa tabbu ali mukola naye ng'alina olugendo gy'atambula alaga nga tumulaba kyova olaba tetumuleka mabega buli kadde ate nga naye atwagala nnyo tweyanza nnyo lweyanzege abani oli musajja w'amaanyi alina eddoboozi siba kumutomulaba n'abamaaba osabada onyirira wonna osabada munange bulira basajja bannange ebirungi babigwa musabani abugwe wakawaliyo amajjagenda badde liddako galyera likamaka Aya basi yembeera wesobodde okuba ate ng'etambula ndowooza okitegedde ba DJ b'ebinyaanya bye bakyakulembedde endongo akadde kano asinga okukuba ebinyaanya remix ye DJ Seba wategedde ensonga we ziri ku lw'omukaaga tugenda kubeera DJ Muteesa Pulo mu club ambiance.